amanya bampita Abdurrahim Bakasambe Omar nga nze mwami wa Ssaabasajja atwala essaza lya Dubai bende ya Dubai ate era omumyuka w'omwami w'omubaka wa Ssaabasajja atwala entire Gulf region. Abantu ba Ssaabasajja mwenna twali mukisa guno okubalamusaako nembayozayoza okuyita mu mwezi gw'ekisiibo era tusaba Katonda yatusobozesa okusiiba akkiriza okusiiba kwaffe asobole okutumalira ebyo byonna bye twamulaajanira kubanga yasinga okumanya bye tusinga okwetaaga bituwe byonna mu sera. Ntwala omukisa guno kulw'akakiiko ka Obuganda bumu okubeera nga mbatuusaako ensonga zino nti tulina emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egirina okubeera nga giddikibwa mu ssaza lino erya Dubai ne Abu Dhabi mu kyondo ky'Obuwarabu okutwalira wamu. Empaka ezo emisinde egyo girina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 wano mu Dubai bwe tugenda okukikola omwezi guno ogwokuna mu mwaka 2025. Bannaffe aba Abu Dhabi balinamu enteekateeka egy'okwawukanako naffe katono nga munnaffe munnange ono bajja okukirambika wano asobole okubeera nga abategeeza ennaku lwe twabadde tukkaanyiza nabo okusobola okubeera nga tutambulira wamu okubeera nga tujaguza ebikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Kale tubakunga kusobola okubeera okujja nga mutwegattako tusobole okubeera nga tuyimirizaawo ennono eyo tugumize Obuganda bwaffe. Mu ngeri emu njagala okutwala omukisa okubeera nga mbategeeza nti tugenda kubeera nga tubatuusaako okumanyisibwa okusingako wano nga waliwo ebikujjuko enteekateeka eziriwo ez'okubeera nga tugenda kuba nettabamiruka ow'omu Middle East ate nga agenda kubeera wano mu nsi yaffe eya Dubai tusuubira Katikkiro okujja okutwegattako nga ennaku z'omwezi wakati wa 15 okuva 11 mpaka 15 omwezi ogw'omwenda omwaka guno 2025. Tubakunga nga tubasaba mujje tukuŋŋaanire wamu tusobole okubeera nga tutaanya engeri gye tugenda okubeera nga tumusembeza n'ebyo byonna byagenda okubeera nga atutuusaako musobole okubeera nga mujja mu bungi ajja kubaako byababuulira musobole okubeera nga mumubuuza n'ebibuuzo mumanye ebifo Buganda. Tujja kusanyuka nnyo nga muzze musobole okubeera nga tukwasiza wamu ensonga zino. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Pozi njagala mpe mu mukwanda wange Shabani Lugobe asobole okubeera nga naye ayogerako ebitonotono ku sayidi ya Abu Dhabi. Neyanziza nnyo neyanzire mukadde wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya Shabani Lugobe nga nze myuka atwala ebbendobendo lya Abu Dhabi mu United Arab Emirates. Mukadde wange Ismaila Sebugwawo waatali wenkyasiseeko obukulembeze obwakaseera mpozi ntwala akakisa kano okubeera nga nkunga bannayuganda bonna mu UAE naye okusingira ddala mu Abu Dhabi mwentwala ne Al Ain okubeera nga tujjumbira emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egitambulira ku kisinde ky'okubeera nga tulwanyisa mu Kenenya. Emisinde gino ejjaffe egya Abu Dhabi gigenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 19 olunaku lujja kuba lwa 6 era nga tujja kubeerawo ku Formal Park ewa bulijjo ku Corniche. Formal Park we tujja okusimbula twetoolole Corniche then tukomewo ku Formal Park. Kits ez'okwambalwa tuzirina zatuuse ku dirham za 5 era nga nze kamakwogera nze nzirina ne Eastgate restaurant zijja kubangawo abanaabazeetaaze. Sigenda kuwanvuya nnyo nsonga wabula nyongera obbakunga mujje mu bungi tusobole okujjumbira emisinde gino. Mwebale nnyo mwebali etu. Mpozi akatale kekaye akatono njagala nange okubeera nga kembadde neerabidde nkakkaatiriza nti emijoozi gino gye tulina musobola okubeera nga mugisanga ewa Ismail Kisaabagire nemusobola okubeera nga gibatuusibwako oba jjajja Ddaani enamba ze baabwe muzirina tusobole okubeera nga mufuna emijoozi gino tusobole okubeera nga tutambulizaamu ensonga eno. Mwebale nnyo, mwebali edda tubeesunze okubalabako tusobole okubeera nga tuttaanya ensonga eyo. Mukama abakuume. Tawula Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza ebyobusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawula Radio ne TV amazima we gafa.